Tubanizaako nnyo ku mukutugulu talent erinnya lyange nze Sonko Muhammad. Tuli ku mboozi ya Beeka. Beeka yasangiddwa mu bed space ng'afudde. Batugamba nnyumba batayibirivu erabika alina kubanga ali mu bed space. Yasangiddwa nga zimbuyaga ezikaze engoye. Omuvubuka ono abadde azalibwa Kabimbiri. Naye yava wano ebbanga eriweranga mwaka mulamba plus emabega agende ebweru kubanga ate anoonya ekigulira Magala eddiba. So Beeka adde akola omwaka gumu naye yasangiddwa ng'afiiridde mu buliri. Babayita basekadaama izit bwe mutera okubayita. So tuli ku mboozi ya Beeka ono twagala okubeera ng'ate tukwasaganya tulabe paka omulambo oba omubiri gw'omugenzi gw'enakoma wano paka kumuziika. So twagala tubeere nga twegatta wano ku ssimu ne maama wa Beeka ku namba gye twafunye tubeere nga twogera naye tulabe ate ekigenda mu maaso. Hello. 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 Hello, Sebo. Osibye otya nnyabo? Ndi taata. Osibye otya Sebo? Nnyabo banaye nga kitalo ekya Beeka. Kitalo nnyo munnange. Nze Sonko. Ndi blogger nkola online. Sebo. Abamu ku banne ba Beeka naye bagenda okuba ekyeyo be bantuukirira nina emboozi ze mbadde nga nkola balaba emboozi y'omuvubuka era eyafiira e Dubai ku mazzi ge bayita kapeesa emabegako oba wamuwulirako. So nali nakagimala ogikola nga leero Beeka naafe enkeera banne ne bantuukirira be nagenze nnoonya paka lwe nafunye contact yo nenyagala okukola ku mboozi ya Beeka n'okulaba okufollowinga nti ayinza kukomawo atyo okomyawo omubiri paka eno. Gwe abadde maama we gwe nawulidde kuba head mistress e Kabimbiri eyo oba? Yenze Sebo. Kiki kye wafunyeewo ku kya Beeka ddala ekyaviiriddeko okufa kwe? Sirina kye naafunye. Naye nga banne bo b'owulizaako nabo bagamba bati? Mukwano gwo ku Lusegere gwabadde nga ampane nga Nakesini yagambye ye tamanyi. Kitegeeza ate tebasula wamu bonna? Baadde basula wamu era beebaka bonna. So bagenze zuuka ku makya ye yakunnyonnyodde atya nti oba tuukidde okulaba nti yafudde? Ye yamuleseewo n'agenda okukola. Kati yagenze okudda yamusanze mufu. Tegeeza ono yakoze emisana nga Beeka alina kola kiro n'asulawo n'asigala mu nnyumba. Yabadde naye alina kukola ku makyoko. Okay. So yagenze okoma yamusanze mufu naye teyabaddeko mulwadde nti oba ki nti oba ki? Teyabaddeko mulwadde wadde kuba ntwale twogera. Kati ki ekigenda mu maaso bw'owuliziganyako ne kampani eyamutwala bo bagamba ki? Kampani eyamutwala twabadde twakatuukayo era nga bakagibikira. Kati batugambye ebintu byonna okutambula bajja kumala kola postmortem. Nga bagikolera eri Dubai gyali? Ankya ku Lwokutaano. Kaakati awo nsuula batandika okutambuza ebyokuleeta eno Malawi. Ate ne bwe batuuka e Uganda oba baddamu era ne bakola postmortem oba? Bwe muba nga mukisabye. Okay. Kati ebyokutambuza omubiri gukomyawo kampani egenda kuyambako balina ssente ze basaba kiri kiddala? Ebintu byonna omwami yatugambye tugenda kubitegeera nkya Friday. Kuba nze mbadde nina ekirowoozo singa onaaba nga oyagadde omanye abamu tujja okukola emboozi nate ne batayagala abafamire abamu. Kati ate ne bamala ate ne bategeera oluvannyuma ntitubadde bamugaso ate ne baleka baddemu tuyita ate oluvannyuma ate naffe nga tukoze entondo. Naye oluusi kuba tomanya waliwo famire ezimu eziba zisobola ezimu nga tezisobola bulungi. Kati singa biba nga bitegeeraganye abaana bano oluusi ye abadde amazeeyo bbanga ki? Mwaka gumu. Abadde awezezaayo omwaka. Kuba abamu bwe babeerayo eyo bamanyi okuba n'emikwano gyabwe eyo baba n'ebibiina byabwe oluusi baba n'emikwano gyabwe. Kati nga tomanya wayinza obba weekyetaagisa kati ng'oyinza okikola oba official kati nga ggwe maama we n'oteekawo ennamba ng'eyo ennamba eyo n'ekozesebwa tomanya
osanga banne bayinza okwekwatakwata ne babakwasizaako kulaba nga omubiri guno gudda n'ebyokuziika era nabyo byennyini embandooza bigendamu akasente. Kati bwe kityo nze kyembadde ndowooza naye kiba kyetaaga bw'oba ng'okikkiriza ne tufuna time engeri gye tukutuukako oba weekabimbiri ne tukola emboozi eno mu bujjuvu, osanga lwo n'abalala bayinza okuvaayo ne bagikola naye nga bayinza okuyambako oba okozesa ennamba eyo gy'obeera oyina ne bitambula ng'era ebyakapeesa bwe byali nabyo byali bwe bityo n'abalala bitera obba bwe bityo bana bamanyi bayambako mibiri ne gikomawo ate n'aziikibwa. Kuba tuwulira nti oluusi otambuza omubiri tulya nti guba gwa bbeeyi okusinga omuntu omulamu. Simanyi oba ekyo obadde okiraba oba otya. Kaakati nze maama bwene yesiswa kusalawo pambeereko benneebuuzaako wano. Kituufu. Nziremu kukubira essebo. Kale kati nga weebuuza kati sooka olinde ne kampani naye ekubuulire byonna nga weebinaaba kuba kampani era eba nsaale okumanya buli kimu kyonna. Ffe tujja kuwamu ka time then like byonna buli kimu obeere ng'okimanyi bulungi oba naaba omaze okitegeera. Enamba ngikozesa then oba ojja kuddamu otukubireko tulabe tomanya kuba waliwo n'abantu abamu abawo ku kyala awo ewammwe awo abantuukiridde ku ssimu kuba nange nafiirwako omuvubuka era bamuziika sayidi zeeyo waliwo omwe bamuyita Dokita Kamoga muvubuka bali bamuyita Ivan yajjira mu nnyumba bamuwamuulira sayidi zaawo awo. Kati nafunyeeko keera abamu abalala ku bantu beeyo abankubiddeko ku masimu babadde in fact bakuba okwosa ejjo paka we nagambye lwaki sikkubira nendaba ku kikyogamba kati era kukubira essimu kati so ojja kwogerako n'abaana ababeetaagisa kinaabanga like nga kiyinza obbakolera nange naate abalaba encommunicatinga nabo ate abali ebweru Dubai abampadde gano amawulire then nabo mbeera mbaddira ne mbagamba tomanyi osanga kiyinza obbayambako munnange. Kale taata. Kale nnyabo nabwe tudde. Kale nnyabo mpozi gwe mukyala ani nnyabo? Nze bampita Florence Namirembe. Florence Namirembe. Yes. Kale tujja bba tulinze munnange. Kale ku ssimu okugezaako okugoberera emboozi y'omuvubuka eyafiiridde ku kyeyo Beeka story ye nga yemugiwulira maama mawulire gaafuna geego mutabani we adalina mukwano gwe gwe yakommunicatinze naye abadde abeera ennyo naye ku lusegere yamulekamu n'aganda agenda akole okomawo ng'afudde. Kati bw'ofuna story eno nga weebeera etambula kkiriza oba gaana ono mukwano gwa Beeka ayinza obba yamuleka mu nnyumba nga mulamu n'agenda n'akomawo nga Beeka afudde oba bino si bitusula n'abantu mu nnyumba nga buli omu wayimuka agenda bugenzi n'akola n'atabuuza ku munne kwebuuzaako nakiyinza obba nga kyajja bwe kityo nga bagenda ovaamu already nga Beeka nga yafiiridde mu buliri. Bw'ogoberera emboozi eno tuwulira waliwo gwe nalabeka akatambi akamu nga bagamba nti tayimu etuuka nti Dubai ng'omusana mungi nga gusobola okukola ki okukosa obulamu bw'omuntu nti omusana gweri sigendangayo that's why ngamba nti oba mbu omusana gweri gwaka nnyo okusinga ku gwa wano so oba tomanyiridde condition tomanya eyinza okukola kyokukosa nti ate waliwo embeera lwetuuka ng'omusana mungi boss ye nga ayinza okugamba okukola naye nga toyina ensaawa olina okuba nga okomawo depending on the weather kitegeera. Then n'ekirala olanga oba nayo oluusi tebugulwa mulimu abantu bamu abagenda okukuba ebyeyo nga kituufu oli yagenda nga agenze kukola ssente azimbire maama we abanaye babeere bulungi naye ezimbireyo akayumba anoonya capital ajja akole ne bizinensi wano. Kati ng'oli waabanga akola bizinensi tugeze nga omulimu waakolera nga asifuna $1.5 omwezi naye nga ate alina wasobola ogenda n'akuba ka part time ka overtime akacuba okusingawo nga nannyukayo oba nezzikezziko oba ne 10 buli lunaku so n'ayongera n'akola nnyo nakyo osanga kiyinza okuvaako obuzibu. But all in all mu bigambo bya mukadde ono kyali administrator okuva ekabimbiri mpuliddemu nti baali badde bagenda kola postmortem okusinzira ku company yatwala omukulu ono bwetyo bwekola kibwetyo bwegamba tibagenda kola postmortem then postmortem ene ebaamu ebiraga omuntu kituufu yafudde n'ekiki ekyaviiriddeko okufa kw'omuntu oyo. Kati so binaabanga bifulumya era tujja bbanga tuyibawa byonna
then tumanye yafunye kulemererwa mu kussa abadde mulwadde nga alina mu bulwadde bw'omutima abadde ayinamu ki kyonna so okulaba nga tufollowing ensonga bw'oyinza okubeera ngikola ki ng'etambula kuno okusaba kw'abaana especially abakolera e Dubai abagambye nti beera ng'ofollowinga ku nsonga eno so omusi babiri bazze linaggamula nagamba nti goberera ku nsonga bweti tulabe ate kiyinza kuba ki zimu emboozi mubamu ekyokuyiga mubamu okukola awareness mubamu ebintu ebyenjawulo so that's why tujja tukola emboozi zifaanaganako nga bweziti nga tuzikolera ku masimu tutambula tuteekamu afuta ntuuka ewantu so mbeera efaanaganako ng'etyo so paka ndowooza omukulu ono wanaabeera nga ataakomezebwawo ku butaka era tusuubira tuyinza okuba nga tukibaamu byonna okuba ate nga tukola ki nga tubirondoola inshallah Allah wanaaba nga ayongedde otuwa obulamu n'obuvumu tegedde bulungi nnyo kale nyongera okujjukiza aba Betty's Touch and Beauty Studio abasangibwa e Bulobaawo makeup pangisa gomasi stylinga nviiri veiling okutimba ku mikolo video shooting birthday baby shower ebifaanaganako ng'ebyo agenda ku mukolo gumulabika bulungi okozesa aba Betty's Touch and Beauty Studio. Additional on that akoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda tukola airport pickups obwokinga tujja kusaawa nti kukima tugapaka wakaawo ku mulyango nyongero bagamba baganda bange abawala abakolera mu biyumba baneemulekerawo okwekubako enjawulo okitegeera omwana ajja n'akugamba njagala onkime ku kisaawe ontwale paka Jinja n'akubuuza akasente n'okamugamba n'akuba enduulu waliwo neeyayomba mumulooza ffe tukola wasanga musanyingi n'omugamba obadde olina sente mmeka nagamba n'emitwalo emeka ena naye nve bweyogerere ngende entebe mukime enkomeye bweyogerere mpitemu paka Jinja nkozesa amafuta ga mitwalo nga 10 naye nga yagenda kusula emitwalo emeka ena ne munemagana lemeragana mu kukkanya n'omuntu omwebega nga atandika okukola mu kutambula yalina okutambula ng'ajja atuukire mu paaka yeyongereyo ewala se transportinga mungi ne tumuwa amagezi nti tujja okukola ffe tujja kukima tukwete paka mu paaka ne tuwogera sijja balimba ne tukanya ku sente gyali emitwalo 10 n'emeka 13 sente n'azigaana n'atuuka oluvannyuma n'agamba anguwa emitwalo 6 akuwa emitwalo 6 naye amafuta tegamala nakumala okitegeera because oluusi mukozesa express ne mugisasula bwe mutuuka ku kisaawe awo musasula parking y'oku kisaawe abatakimanyi kasite emmotoka eyingira essaawa esooka emu ziba 2,000 essaawa ey'okubiri bagenda bongeramu 10,000 ebbanga lyomalawo naye ne wootuukawo ssaawa 7 ne ziyingira 8 n'eddakiika emu already oba oyingidde mu ssaawa endala kano oyinza opakinga ku kisaawa olinagamba ennyonyi ejja tutuuka ku ssaawa ne baba ku tiketi nga kulaga nti ojja tutuuka ssaawa 8 ku kisaawe kituufu era ennyonyi neekeerewa mu dakiika nga 5 otuuka ssaawa 8 n'eddakiika nga 5 kati okucekinga in awo okuyingira nkitwala kumpi essaawa nga nnamba n'amala n'ava eri najja mugenda okukomekereza amaze ku kisaawa essaawa nga mmeka nga 3 olinda muntu ezo parking ziba tezidda obeera oyina okulya n'ebirala kati oli omusaba akasente ne kamukaluubirira era nga wetwagamba yo kamukaluubirira bwe yakomawo yalina keesi zaali 2 n'ensawo ey'okuweeka ku mugongo bwe yabinyumiza oluvannyuma so n'afusala amagezi engeri gye yafulumamu awo n'alinnya zibooda n'emuvuga paka kitolo wuuyo bwe yatuuka mu paaka awo ebatuukiza motoka zimanyi otuuka mu paaka nga jamu mungi netayingira wali munda nekomyanga nengo ina okuva wano paka nga oli ogenda oyingire abamusitulira ku nsawulo z'ensawo 2 yazituusa yatuusa gye yaweeka ku mugongo bano abasitula ensawo endala 2 badisappearinga nazo kati wamala yitawo bbanga liyiseewo weeks zilinganga 2-3 naddamu n'alaba video zange zenkola ku YouTube najja mu inbox gwe mwana gwe okimanyi nti nno banziba simanyi biki mu nsawo mwalimu ne sente zange sinali ngenda okukozesa okuddamu ku processing okuddayo ku kyeyo okola contract emyaka emirala emeka emyaka emirala 2 kati ate nga mmanyi obuyambi bwasaba nyamba onkolere story nfune ku bannanga abali ku kyeyo bansondere ku sente nsobole okuddayo okola kuba nasigalirawo okitegeera kati ne ngamba emitwalo 13 gyalemera omuntu namaliza nga alinye boda obanga ya mutwalo alinye taxi endala newalala n'atuuka ate n'afiirwa ate sente ezinkana oba mmeka kitegeera omuntu ogenze kola okoze okumala ebbanga lwaki bumwe ku benjawulo naye munansonyi okukibagamba ne lwaki mwe ku benjawulo funa omuntu akuvuge funa owa family ewammwe bapangise emmotoka oba ya mitwalo 3 ejje ku kime otambula otuuke waka safely ne mazima ddala ogenza okoze emyaka 2 contract eweddeko okomyewo abamu tero bagamba temutambula na sente ne bagamba sente bannange muzireke muzisindike otambule mu nenti nezikumala wano oba okitegeera
oli n'alemerako n'atambula ne ssente simanyi abadde aziinawo yadde azisondera mu nnyumba ya Muwarabu n'akomawo ne ssente miliyoni zinga 3-5 okudda waggulu ssente ne bazimubbako bakitegeera. Uganda kati obwavu bungi, in fact ate obwavu butuma Uganda ebutuluma namwe ebubalumiramu kubantu bamwe abali ne babeera bakaseera babakaabirira okitegeera. Kati so lwaki tukwata mitwalo 2 oba 3 ogenda Jinja n'otambula safely gamba abeewamu ba facilitating bajje bakukimbi bapangise emmotoka wadde tebagiine waka bapangise ku neibe emmotoka oba bagende ku special bapangise emmotoka ne ku kisaawe emmotoka weeziri kwawandi emmotoka z'okukisaawe oyinza okwesanga nga price yaazo nga tefaanana y'emu n'eyaffe. Nze ntera ogamba abantu abamu nti mba nkusaba emitwalo 13 okujja okukima ku kisaawe ekisooka okimibwa omuntu eyeesigika nti omanyi oba okitegeera. Oli alemagana naawe natuka ku kisaawe bamusaba emitwalo 17 bamusaba 13 noleka kubira oluvannyuma nti kati ndi wano jangu onkime ku kisaawe n'omugamba luli nakusaba emeka 13 kati njagala 15 kubanze mba nkimanyi ze bakusaba ku kisaawe mba nzimanyi nti okujja okutuusa emukono bakusaba emitwalo 17 ze nakusaba 13 kati nze mba nkimanyi nti njagala 15 ate ng'oba olina omaloozi weereza ate omala olinde ennyo we naavugira okuva eno okujja okukima okitegedde bulungi nnyo. Ate nga tubagamba nti ssente ze tukozesa okubakima eno bizinesi ya charity nti amagoba agavaamu gatuyambako okugula amafuta totambula okutuuka ku bannamu abalala balina obuzibu ate ng'akkiriza gaana naye lumu one day one time olifuna obuzibu ng'oyagala tukuyambe oba ffe tulifuna obuzibu twagala gwe okola ki otuyambe omanyi ki bayita okuyamba si nti nno abasaba emmere nti bebagala obayamba bayinza okunywereza mu kiyumba ky'Omuwarabu oyinza okufuna obuzibu nga bwakunyigirizibwa obulala bwonna naye ng'oyagala kisisuza nnyo story eno obeere ng'ofuna obwenkanya sembeera efaanaganako ng'eyo. Kale tuyinza obutasuka wano olunaku olwaleero erinnya lyange nze Sonko Muhammad nkoze ne Angel Marina waneeno ku kamera kambasiibulire waneeno. Assalamu alaikum. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.